Donasiya alaze ennyumba yeewaabwe bulijjo gy'avumirako abantu era bulijjo gy'atendereza n'agamba nti nze maama wange namuzimbira amatiribona namuzimbira ennyumba gaggadde ennyumba eyo etuvumisiza emyaka n'emyaka ng'omukyalo oyo atuvuma era ng'agamba nze kemuliraba ewaffe engeri gye nakyusaayo mugenda tandika okubanga mumpa ekitiibwa akyagala kyokka ye tasobola kiwa bantu balala mu kutulaga ennyumba eno atuwerekereza ebigambo bingi nnyo kw'otadde n'okubanga avoola abaana abakola ebulaya nga ba house manager ebigambo ebyo mugenda kubanga mubyewulirirako ebigambo byakozeseza nga bw'atulaga ennyumba nga bw'atuvumirako n'atuuka n'okugamba nze bannyamwe sinze nabatta oba bafa bafe nze kasita owange nkyamuyina naye bannange embuulirire tefa yonna tubuuliridde omuwala ono twogedde ku muwala ono oba ye enkula yakuzibwamu etya omanyi bagamba akakyamumumera bw'ogezaako okukagolola kakutuka bukutuse Donasiya takyasobola kutegeera takyasobola kutereera yagubiraawo yakyama era omuntu yenna bw'anaagezaako okuba nti nno amugolola agenda kubanga ayonoona mwonoone tugendagendako mu butambi bwe tulabe ennyumba eyo bulijjo gy'agamba abantu tuwulirize n'ebigambo ebimuvaamu yenze Shila Adita wano wennyini ku YouTube channel kyolina okukola ku subscribinga as you know ekigambo subscribe nkikulekera waawo notification bell eri awo waggulu ngirekawo lwa nsonga njagala obeere ng'ogyeyambisa ogikonemu buli video gye tuteekayo naawe ebeere ng'ekutuukako wabula ng'ate gye muli yonna gye muwangalira okubanga mundaba nammwe mbaagala nnyo mwebale kuba abantu bakozi mwebale kukola wabula ate kawinta saagala mukeerabira nti kati twakatandise mubeere nga mwambala ebintu ebibugumya mwesiige lotions ebiwuka bireme ebbaluma ate era mubeere nga mukimanyi nti empewo eno gyetusa eya winter emanyi okubeera treated nti bagikubamu nnyo eddagala mugikubamu eddagala ebiwuka bitambula buli wamu ate era mubeeramu n'endwadde gy'olina okukola weerabirire bulungi teweerabira kwesiga lotion oba vaseline ebiwuka bireme kukuluma yadde enswera ng'ekuguddeko esobola okuviiramu obulwadde wabula ng'ate era n'empewo eyo gyeziyize nga weetikako ebintu ebibuguma katugendeko mu butambi bwa Donasiya then tumale tukomewo. Assalamu alaikum. Pozi filita nazirese Kampala. Nja kwerabira nti filita nazireseeyo e Kampala n'ekitaala tekiriyo naye nga people in Mbale I'm at home as you can see the background ndi waka mama wange mukazi mulimi people in Mbale just Jangu. Ndowooza ennyumba naawe ogirabye n'ebigambo ebimuvuddemu obirabye nze nga Shila Adita I have no hate on anyone nze buli omu mwagala ate buli omu mwagaliza ennyumba eyo katusabe nti nno ebeere eyo yennyini Donasiya bulijjo gy'agamba abantu nti yazimbira maama we waba yamuzimbira banange that's a good thing kintu kirungi nnyo yeebale kubeera mukyala mukozi yeebale kubeera mukyala muyiiya ate yeebale kufa ku maama we bantu bangi nnyo abayina abazadde naye nga they cannot even buy for them a kilogram of sugar imbadiramu bantu bangi nnyo abayina abazadde nga they cannot even afford to buy them a kilogram of sugar abamu nga bakikola nga just tebaagala kufaayo abalala bambi kyebalema olw'ensonga ensawo teriimu ssente esobola kubanga egulira muzadde kyakulya era nga bangi nnyo kibayisa bunyubi nnyo okulaba nti bamaama baabwe oba bazadde baabwe they need something naye ng'omwana tasobola kubanga akimutuusaako ekyo tubeera tukitegeera wabula ng'ate naawe ali eyo omukozi saagala ogwemu maanyi nti olw'okuba gwe ennyumba tonaba kugizimba your time is not yet to come omanyi bwe tuba tujja okukola tulina ebintu bye tugoberera era ebintu bye twagala
oyinza okujja ku kyeyo nga eyimuyo yali yakugula ttaka and of course n'oligula eyimuyo nga yali yakuzimba nga kyekirooto kyoyagala kuzimba ate jjukira ne sente zetukola eno ntono tosobola kukola myaka 2 n'ozimba nnyumba. Donasiya yabadde ku kyeyo for over 7 years kirabika n'okusukkamu kubanga abantu bagamba Donasiya yatandika dde ekyeyo. She started right away from Dubai n'avaayo nga bimulemi n'agenda e Saudi Arabia. Saudi Arabia amazeyo emyaka 7. Of course ennyumba eyo yandibadde agizimba ate era abakudda kuva Saudi Arabia nga talina kyakoze nze nandigambe musiru nnyo nandigambe she has been wasting a lot of time doing nothing ate era nga ne sente yali afuna nnyingi. Omulimu gw'okukukusa abantu okubba abantu maka gye bali n'obatunda ewala, that's a very big deal, a very big business ate era ng'evaamu sente. For Donasiya that's worth it. Ekyokuzimba ennyumba ekintu kirungi ennyo ekyo kye yakoze naye nze my thing is era nze amaaso kwengatadde Donasiya yandibadde mukyala mulungi nga mukyala mugezi singa talina lulimi lubi, singa talina lulimi lulogo, singa talina lulimi lutayagaliza, singa tava mu bigambo birungi. Ate era abantu abamu balowooza nti mu nsi muno eno baakikuba naye munnange mu nsi muno tosobola kubeera mu Uganda. There will never be two giants in one area. Katonda yekka yalina obuvunaanyizibwa ku buli muntu yenna. So nze ebintu bino ebyokuvuma abazadde bye bimunyizaako era nebindeetera okubanga muwala nanga simwagala nga sagala mulaba ku wantu wonna. Naye as you know nze ngonze omuntu siina maanyi over a person, siina maanyi. Tulina mukwasa Mukama Katonda kasita mukyala alina abaana bino byateeka mu baana amazega g'abakaabya n'abaana babe bajja bikaaba. Njagala mmanye kuko kikyolowooza ng'oyita mu comment section, njagala okomentinge teweerabira linnalo n'ekifo mw'oli teweerabira kusubscribinga ate ne notification bell togyerabira imbagala nnyo.